okusinziira ku nteekateeka ya Anita Amongi, General Salim Musare, Mpuuga ne Mapuuga ne Museveni, babadde bakozesa nnyo amakooti gaabwe ne ba agenti baabwe okudismantling ebibiira n'okubikola kye baagala. Wabula nga mwategeddeko nti olunaku lwajjo bwe bakoze president yakoze delegates conference ne balonda abakulembeze abapya obukulembeze ne buddako ne bakyusizaamu abatonotono. Kino eri abasajja badde bagenze mu kooti okukisimbira ekkooli nga basponsoringiddwa Mpuuga, Segona Lubega, Anita Amongi ne Salim Musare. Naye bavuddeyo nga tebalina kye bakungudde olw'ensonga nti omulamuzi bagambye byonna byomukola ne bimwogera tebiriimu nsa. Ekibiina kya National Platform kikumulaba kyabyanyi sentamu kyaddembe ogenda mu maaso n'okukola emirimu gyakyo n'okulonda bakulembeze n'okukyusa buli kimu kye baagala olw'ensonga nti buli kimakola kiri mu mateeka, obuzibu si bwabwe, obuzibu bwa Electoral Commission. Era bw'ati omulamuzi w'abagambye, omulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe agobye okusaba kw'okuyimiriza emirimu egikolebwa mu kibiina kya National Platform okwateekebwamu abamu kuba na kibiina kino nga abakulembeddwamu Moses Kibalama. Bano baali baagala kkooti eyimirize emirimu gya National Platform gyonna era eyimirize enteekateeka amannya g'abakulembeze abalondeddwa mu bitabo by'ekibiina ebitongole. Bino omulamuzi abiganye era n'alagira ekibiina kino kigende mu maaso n'okukakkalabya emirimu gyakyo nga bwebalindirira ensala ya kkooti mu musango ogwalimu okwemulugunya ku ssemateeka nga bo weba wakanya. Mujjukire ssemateeka National Platform mukadde bamwadvasingamu ne bateekayo okusaba kwa mu Electoral Commission era Bampuuga, Anita Amongi, Segona Lubega ne bateekayo block kabakosera Electoral Commission obutagazeti nga ssemateeka bibantu bemombe waba ate bateeka bibloka mu Electoral Commission. Kati ekyo omulamuzi abagambye ekibiina kya National Platform n'obukulembeze obuliwo bwadde mbogenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe. Kati kali nkusomedde kasomere mu bufunze bino by'ebigambo ebadde mu kkooti. Bannakibiina ki NUP okuli Nkonge Moses, Simbwa Po n'abalala baddukira mu kkooti nga bawakanya obukulembeze bw'ekibiina kino okukola emirimu gyakyo nga tekirina ssemateeka ekibiina kino kwe kitambuzibwa. Bano olwaleero bazzeeyo mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Simon Peter Kinobe okuwuliriza okusaba kwe baateeka mu kkooti eno okw'enjawulo okuli okuyimiriza emirimu gy'ekibiina egigenda mu maaso, okusunsula abakulembeze abagenda okuvuganya mu kulonda okubindabinda n'ebirala. Bano era baali basabye kkooti egaana ebyava mu ttabamiruka wa NUP mwe balondedde n'abakulembeze b'ekibiina abajja era amannya gaabwe galeme kuteekebwa mu kitabo ky'ekibiina ekitongole. Y'ensonga lwaki tugenze mu kkooti era n'okusaba ebyo byonna naye nga tusaba tukkirize nti ffe bye tetukola kuba nti twagala omuntu omu anyigirizibwe. Nedda, tetuli ku mwami Kyagulanyi, tuli ku issues of the party. Here twatagala lumu obaani naye party erina okubeera ssemateeka erina okuba ng'agobererwa nga bwe yawandiisibwa mu 2021. Omulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe ensonga zino zonna tazirabyemu ggumba, bw'atyo n'azigoba era n'alagira buli kimu okusigala nga bwe kiri. Ebintu bino ebya register tetuna kukyusa register kkooti tebyogedde kukyusa register kubanga tulina register gye tulina registers nyingi. Tulina register ya national members, tulina register eya list aba founder members. Kkooti egambye nti register ya founder members tetuna kukyusa register eyo naye nga delegates conference emaze okutuula era nga ebiwandiiko byonna ebintu byonna ebivudde ku delegates conference tusobola bitwala ku PC. Kkooti tebiganye. Akulembeddemu abaatwala emisango gino mu kkooti Simbwa Po agamba nti baagala ekibiina kyabwe ekitambulire mu mateeka kyokka era akiikidde obukulembeze bw'ekibiina kino ensingo olw'okubasuula ebbali. Bwe mugenda ne mutuula n'abantu abo tutuule ne baani because constitution eno etaliwo olwaleero ekulaga butya bwe mulizolovinga ensonga nga mu kibiina. Tubagamba ekibiina tekiddukanyizibwa nga bwe kirina kubanga kikola ki nga kiddukanyizibwa kubanga tewali conflict resolution mechanism. Kakati gwogende osanga omusajja mukubwa omuyimirize omugambe nti sebo nze twogeremu. Kyokka bannamateeka b'ekibiina ki NUP bagamba nti bano tebalina kalungi ke baagaliza kibiina kyabwe kubanga singa babadde bakalina tebalaba nsonga lwaki tebasooka kutuukirira kibiina nga tebannagenda mu kkooti. Bano balumiriza Kibalama ne banne okubanga baliko ne be baavujjirira omusimbi bataataganya emirimu gy'ekibiina. And nobody is going even to tell me nti waliwo atukozesa.
All right. Musta. Kasito gambe temugenda kubeera babuyabuya. Of course muli babuyabuya. Ogambe temugenda kubeera babuyabuya. Of course muli babuyabuya. Lwaki? Buchange kibina mu kikwasa obukulembeze obujja. Obukulembero Kyagulanyi Ssentamu. Temuddanga mu kuyita ku kitebwa adde okuparticipating oba okweta mu kikolwa kyonna ekiddukanya ekibiina ekyo. Mpozi address ya moye ekibiina kyammwe kye mugamba eri luddawa, office zammwe zisangibwa luddawa. Mmwe abagamba temuli babuyabuya, office zammwe zisangibwa luddawa gwe mukulu agamba temuli babuyabuya. Ekirala, bw'obanga oyagala progress y'ekibiina kye mwogerako, teweetaaga genda mu kooti, kubanga mwali mukwasa ekibiina Kyagulanyi temwagenda mu kooti, mwakimukwasa ye n'akola ky'alina okukola. Bwe mbanga mbadde participating mu kibiina activities za kibiina emyaka gyonna, mujja wa gatsi ate zaagala okuyimiriza ebikolwa by'ekibiina bye kiri mu kukola. Temulanga mulina gwe mukolera, ffe tumanyi gwe mukolera, wabula ekiro kiki. Anti ekiseera kituuka abantu ne mutandika okwejjayo n'okulaba n'endowooza yaabwe yonna ey'ekisiru. Kati kirungi kooti balagidde kye mulina okukola, ffe tulinze. Naye yenna abali emabega mugambe sente ezo bagende bazigulemu eddagala lya ARVs oba bazigulemu bugali empatawa oba eddagala emulago teririyo okusinga oziteeka mu basajja mmwe ababuyabuya batategererako ddala ate mmwe si baddamu bakome awo tusimbudde tuvuddewo. Alright. Olunaku olwaleero n'ennaku ezizeeko zonna mulabe bantu bangi nnyo abazze ku kitebe kya National Platform okugyayo empapula okuzizzaayo era nga bakyamufu nnyo, naye mfunye amasimu mangi nnyo olwaleero nejjo nafuna amasimu mangi nga baŋŋamba waayi abanyampi nga bangi bazze tugenda kukola tutya, abanyampi bakinye foomu tugenda kukola tutya nga n'abamu twali tubamanyi ba obbi abanyampi. Ne mbagamba bannaaye musirike. Lwaki? Katonda ali waggulu atalyambulugunya ala buli kimu, ate mu demokrasiya oleka buli omu ne yeetaaya wabula wazza omusango olyoko mukwata. Njala bagamba mwenna abajjukira bakansala balondebwa Lwaga n'ebitundu ebirala bagenda ewa Salimu Sale oba bagenda okusinkana Salimu Sale Galuganda okusinkana Museveni. Njagala kusaba akakiiko akalondesa no Electoral Commission saako n'abantu abali ku kitebe mwene njala mulirize amannya gano gengenda okusoma gali amannya 19 bano nga bakansala ab'e Lwaga abagenda okusinkana Salimu Sale. Wonna gumulabako ng'akimye foomu awo mbonko. Naawe yenna agenda okwesimba ku National Platform amanya gengenda okusoma bw'ogawulira oyo kansala mu kifo ekyo genda oggyeyo foomu omwesimbeko bantu bagenda kuddamu kufuna kaadi. Njagala musalemu akantu kano. Nzizeeyo ku lumbuyo oli owa 2018-2019 2020. Nzizeeyo ku lumbuyo oli gino. Ngenda kusaba gwe comrade yali eyo ng'omanyi nti ku bantu abatandise okujja ku kitebe okujjayo empapula babasinga obungi banyampi. Jangu mu inbox yange ompe details nze nja kujja nga londaze ntandika okulabisa abantu abo. Nga bwe nalabisanga mu kusooka ng'abantu bawakana kati ngenda kiddamu kulabisa. Olwaleero kansooke ndabise list y'abasajja n'abakazi 19 abagende wa Salimu Sale bonna nga ba National Platform nga bano bw'owulira erinnya lyo olwaleero totegana kujjayo foomu, totegana genda kukola ki, sigala gy'oli n'engalabiyo osigale wa Museveni wo. Tugenda teekawo abantu abalala bonna abali ready okwesimbawo. Ng'omuntu yenna oli Lubaga oyagala kwesimba ku bwa kansala, buli linnya ly'ensoma nga gw'olina obusobozi genda oggyeyo fayiro weesimbewo ku bano asooka. Eno ye list y'abakansala ab'ekikwangala abagenda okusinkana Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Karekezi nsi yaleta muzezide nsanga bisibe. Wulira nambemu kuliko Mbowa Moses gumuyita Kifumbowa, kuliko Mbowa Moses gumuyita Kifumbowa alina akalobozi kamulinga amaimbega Nambaga. Oyo musajja omukulu alina emyaka egitamufaanana Kifumbowa. Kuliko Semaganda Ronald, kuliko Semaganda Ronald, kuliko Migamba Susan, kuliko Nabido Shamim, kuliko Matilda Ndawula, kuliko Naluwama Esther, kuliko Nanje Gobet, kuliko Nanjego Leila, kuliko Kizito, kuliko Mukasa Noman, kuliko Sempe wa Sulaiman, kuliko Isaac Jamil, kuliko Nagudi Asia,
kuliko Nakitende Silvia, kuliko Nagawa Rehema, kuliko Katabira Yusuf, kuliko Nasozi Silvia Sewaya Youth Leader, kuliko Nabukaro Harima, kuliko kuliko MR Nakulabye bakita bamuyimuta Nakulabye aliko MR Nakulabye amanya gano bonna gensomye bonna bagira ku kadi ya NOP nayo mwaka ogwedde basala ne bagenda mu NRM era ne bakola bayiro kola kati amanya gonna ge muwulidde olwalero mufuba okulaba nga balo bonna mugende mujjayo kadi ng'obudde bukyali gendo jeyo kadi kumanya gensobye 19 bonna bagende wa musevete tukyayagala kati wano video mu butongole tandise mugambye mulaba abantu bangi nnyo abazo okujjayo empapula nga temba manyi history balaga banyampi kati njala bagamba tuulize bulungi nnyo tuyina ngombe egamba tottanga kibe nga tonna kikene nyandusu tottanga kibe nga tonna kikene nyandusu tutya mu demokrasia oleka watu buli muntu ne yeetaya nga bwayagala naye akaseera katuuka nga mazima galina okuvaayo singa president yali wakuganda n'ekibira nga kiganya abantu okujja empapula zaabo abantu ambani baite bali ku kiku singa abantu amote basobola kwesembeza kiki kitibaawo kabe bafutu soja bamusinga tebakyasobola kulinya ku kitebe naye president agamba nti totta kibe nga tonna kikene nyandusu buli muntu omuleka ne yeeyokya yekka